Omwolese gw'ebyobulimi n'obulunzi ogusinga obunene mu ggwanga gwa Vestimane ogwo omulundi ogwokubiri gutandise olunaku olwaleero era nga gujjumbiddwa ng'otambulira ku mulamwa ogamba nti okuva mu nnimiro okutuuka mu katale weeweredde essaawa emu ey'okumakya ng'abantu abazze okuyiga baatuuse dda nga n'ennyini z'emmotoka n'abantu zibadde mpanvu ddala okweyuna emisomo. Ebyokwerinda binyweziddwa era ng'obwedda buli ayingira asooka kwazibwa. Emidaala giteekeddwa okwetooloola ekisaawe ng'abantu bagijumbidde. Ku ssaawa nnya zennyini Musuba Robert Kayanja owamira Ssente Cathedral atuuze mu kifo kino n'alamuzibwa ebimu ku byoleseddwa. Ku ssaawa nnya n'ekitundu yeegatiddwako omubaka wa Budaaki mu ggwanga Hank Jan Baker ne bagula omwoleso guno mu butongole. Jan Baker asiziddewo neebaza Vision Group olw'okubeera ensaale mu kutumbula ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga. It's been a great success. We are going from strength to strength, and actually this Harvest Money Expo is one of the results of our cooperation in the Best Farmer competition. So we are partners, and we will continue to be partners in all these activities to transform agriculture in Uganda into commercial and market-oriented agriculture. Oluva kulira Vision Group Robert Kabushenga mulambuza ekyalo kya Budaaki nga muno mwebolesezza ebintu ebyenjawulo ebyo beeyambisibwa mu bulimi n'obulunzi okuli ebyuma, eddagala, ebijimusa n'ekyuma ekiri mu tekinologiya w'ekyazi ekirongoosa amata ekimanyiddwa mu biomedic processing machine. Kino ekyuma kikitreatinga amata tumala okugatreatinga okuva wano tulyoka tugasindika ne gagenda mu kyuma ekiddako ekiga parkinga tumala okugaparkinga ne tulyoka tugateeka mu cold storage. Omwoleso guno sirowooza nali ngulabye mu ggwanga abantu ne bakuŋŋaana mu bungi bwe bati ne baleeta ebintu okubiraga n'okutulaga ki Uganda bw'etuuse mu byokulima kubanga and that's why Robert Kabushenga New Vision Group have done a fantastic job. They are guiding young people. Emisomo gyo gitandise ku makya nga Dr. Diana Nambatya owakwagala Farm asomesezza ku ngeri abantu gye bayinza okwongera ku mutindo ku bye balima ne balunda. When I started getting biogas and I started getting biolight, I started getting a residue called bioslime. Abantu ab'enjawulo basiimye Vision Group olw'okubazibula amaaso mu pulogulaamu ez'ebyobulimi ate ne batakomawo ne basinkana n'abakugu buli kimu kye beetaaga. Nebaza nnyo mukulu Kabushenga ndowooza mu particular okusinga tuleetera emisomo nga gino abantu ba Uganda tulabuke ate tuleme kujja kutambula mu butambuzi kubaako kyoyiga kyoyiikiriza. Vision Group njogerako nga ekoze ekintu ekyamagezi ate eky'omutindo kubanga etukudde amaaso. Ndabye nti ensujju bw'oba ogirimye tebagiteekako kigimusa togifuuyira mu myezi 3 obanga omaze okukola ki okufuna. Wabula nti ekibi abantu babanyinyudde nnyo mu nnimi nnansi singa bakyusa ne banyinyonnyola mu nnimi ezaffe nnansi ne bayongera okuyiga. Aboolesino basiimye Vision Group olw'omulimu amatendo okuzitula ebyobulimi n'obulunzi. Nze musomo guno nazze kusomesa kuyigiza abantu matooke okulima ettooke lyoyinza okufunda emitwalo 10. Tuleetedde ne mashini z'okuba omuddo gw'ente nezikola emmere y'enkoko nezikola emmere y'embizi. Adrian Bali Bwanika Dambatadde Omutebi Sulaiman ne Nnyombi Kenneth be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.